Nkwaniza ku SMX Media nabasubiza okubeera nga mbawa updates waneeno ku story yakagwawo olunaku olwaleero. Yabadde yakagwawo nga sinafuna bulungi nnyo clarification ku nsonga ezimu oba endala, naye kati mmaze okubeera nga nfuna bulungi ezimu ku clarification. However, story ekyapending ekyagentinga mu maaso n'okubeera nga edevelopinga nga wenjogerera kati first son Jeno Muhozi yatuuse dda ku ssiini naye agafulumye okusinzira mu ddwaliro nga binene bina bimaze okubeera nga bibeerawo. Yes, bazze okubeera nga basobola okubeera nga batwala abantu banene mu ddwaliro. Jeno Katumba Wamala bamututte mu ddwaliro naye ate amawulire agavuddeyo gannyamiza oba agakonfamingiddwa kaakati go gennyamiza okubeera nti nira driver we ye bambi bagenza okutuukaawo okubajjawo okubatwala mu ddwaliro nga ye amaze okubeera ng'afa. Ne muwala we Brenda Namutebi bambi naga amawulire gannaku nnyo okutegeeza mbu naye afudde immediately mu shooting ye. Abadde awonyeemu babaddemu basatu mu mmotoka, awonyeemu yekka ate nga abantu gwe tusuubira mbu yabadde target ye Jeno Katumba Wamala okubeera nti ye asimattuse nga we nakutegeezezzaako. Naye asimattuse lwakuba yasimattuse ne injury. Eno shooting ebadde yeemu eri similar to ya Andrew Felix Kaweesi mba mujjukira, naye bamuttira almost mu ssaawa ezimu between ssaawa 2 ku 3. Amawulire gaali gatandise okubeera nga gafuluma nti nera Felix Kaweesi bamukubye amasasi n'afiirawo, naye yalimu ne bodyguard ne driver we naye kennyini ye amasasi gamuttirawo. Tujjukira bulungi nnyo ne Kirumira naye incidence yali yemu nti abamukuba amasasi n'omukyala gwe yalimu naye mu mmotoka gwe yali ayambyeko obuyambi okubeera nga atwalako since bali bagenda mu direction yemu bambi naye n'afiirawo. Kaakati labayo incidence eno waliwo n'ez'abasiraamu ezijja zonna zifaanaganamu bintu bitonotono nti nabano abantu abamu bagamba mbu bane n'abasajja nabo babadde ku boda naye era emmotoka yonna ejjudde ebituli by'amasasi. Ze wano ngenda sigala nga nku updates naye kyannaku nnyo okulaba nti omuwala abadde yakava n'Amerika nga yakamaliriza okubeera ng'akuba emisomo gye 100 mu mutwe ng'akomyewo mu ggwanga erya Uganda bambi kumbe enteekoteeko ye oba entuuko ye okuva eri Mukama Katonda amuteekera nti alina fiira wanene mu ggwanga erya Uganda ng'ali wamu mu mmotoka ne taata we. Tusabira Jeno Katumba Wamala okubeera bambi ng'assuuka bulungi twagafuna update amasasi gamukubyewa meka gamukubye oba just ali mu shock okubeera nti bamututte mu ddwaliro. Kati ngenda siganga nkuwa updates ne bambi kitalo nnyo ekya Brenda Namutebi muwala wa Jeno Katumba Wamala gwadde naye mu mmotoka okubeera nga afudde wamu ne driver okubeera bambi nga bafiiriddewo bo on spot we bakubye amasasi. Ngenda kusaba bambi subscribe nga nuko SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. N'ekyokubiri stories zaffe zibeera nnyimpi, ekyokusatu stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweewuka obutakutwalira nnyo data compared to other stories on other YouTube channels. MSSMX, I sign out.